Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi akedde mu Palamenti enkya leero n'ekiwandiiko ekimanyiddwa nga statutory instrument ekyongeza ekisanja ky'obukiiko bwa LC kyagambye nti kyakkanyiziddwako olukiiko lw'abaminisita. The statutory instrument number 63 of 2023, the local governments in bracket amendments of third schedule instrument 2023. I beg to lay. Thank you, Honorable Minister. Ekiwandiiko Minisita Magezi kyayanjulidde Palamenti agambye nti embeera eriwo tesobozesa gavumenti kuteekateeka kulonda kuno. Government is committed to have elections for LC1 and LC2 subject to availability of funds. Minisita Magezi asabye Sipiika nti asseewo ekibuuzo ekiwandiiko kino n'okusaba kwa gavumenti kuyisibwe mpuuga kyawakanyiza ennyo. With your permission, Right Honorable Speaker, and given the urgency of the matter, may I move the motion that you put the question? Right Honorable Speaker, no. Mu mbeera ey'okusika omuguwa wa Sipiika ataddewo ekibuuzo ekiyisiddwa ababaka, gavumenti nekkirizibbwa okwongeza ekisanja kino okumala emyezi emirala 6. Those in favor say on the contrary, no. Let's have it. Ababaka betwogereko n'abakubaganya empawa ku nsonga eno. Nze ndowooza kigenda kwetaagisa oluusi n'ogenda mu kkooti kubanga mu mateeka tosobola kwongerayo kintu kya expiringa. Singa okubeera ekirungi nti abantu baffe kati at least balina obuddukiro waje bayinza okuddukira singa babeera nga balina ensonga yonna eyetaagisa chairperson LC1 oba chairperson wa LC okweraliikirira kwaffe kuli nti bwe tutandika okuwanga baminisita obuyinza okwongezangayo ebisanja by'abantu oyinza okwesanga nga batuuse ne ku kisanja kya Palamenti ekyo oba ekya President ne bagamba nti minisita asaba buyinza kwongezawo mbuti tewali ssente. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.